ekibuguumirize oba obunyiikivu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okusatu kuva Kanyirike 14 paka 22. Naye Akanyirike 16 n'ake 17 bugamba nti bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma, ndikusosema mu kamwa kange, kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Essuula ey'okubiri n'ey'okusatu eza kino ekitabo ky'okubikkulirwa zoogera ku kkanisa 7 ez'omu Asiya. Katonda yasiima abakkiriza abaazina ekkanisa olw'obuvumu bwabwe mu kukkiriza era n'abalabula olw'ensobi zaabwe. Newankubadde buno obubaka obwawandiikibwa eri ekkanisa zino mu kiseera ekyo, naye ky'olina okumanya buno obubaka bwogera ne ku kkanisa eyakaakano ku mulembe gwaffe. Abakkiriza abamu ab'omulembe guno babala emikisa gya Katonda okusinziira ku by'obugagga omuntu by'alina, era ng'ab'ekkanisa eya Lawodikiya bwe balowoozanga. Abakkiriza b'ekkanisa ya Lawodikiya baloolezanga mu kuzimba ennyumba ez'ekitiibwa ennungi, emmotoka ez'omulembe n'ebintu eby'obugagga mu bulamu bw'ensi ng'akabonero ak'emikisa gya Katonda. Kati manya kino, ne wonaabeera n'ebyobugagga bingi n'obuyinza obw'amaanyi, naye bw'oba toyina Yesu Kristo mu bulamu bwo toyina ky'olina. Katonda agezaako okutubuulirira ng'agamba nti amakulu g'obulamu bw'ensi eno tegali mu bintu wabula okubeera wamu naye. Yesu Kristo alabula ekkanisa nti agenda kutandika okugikangavula mpola mpola okukomyawo abantu mu makubo ge amatuufu. Kuno okukangavula tekujja kuba kwangu, era engeri yokka okukwewala kwe kudda eri Yesu Kristo nga weenenya n'okumugondera. Kiri gy'oli olwaleero okusalawo okubeera n'obulamu obw'ekibuguumirize oba obulamu bw'omukristaayo omunyiikivu. Okubikkulirwa essuula ey'okusatu Akanyirike 22 kagamba nti alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Amiina.